Musumba Bugingo omwami ayitibwa Katuluwama yavuddeyo n'akuvuma nakugamba olumusiro w'ebbaluwa ekiri kino kyanukula otya kakati omanye omuntu bw'afuna ekizibu ekitali kyangu kyakuvaamu ariyakitinga kati reaction tejja kubanga nnyangu naddala ensonga ng'eno nti ya kooti Luwamba yeetaagibwawo obujulizi mu kooti twamuwandiikira ebbaluwa tumugaa oba tusooke ku bya mirembe tuwe information gy'okola ki gy'olina akati yakitegedde nti tebigenda bya mirembe omulamuzi agenda kukola ki kumuyita aye n'ekirala akasente ke yafuna ewa Bugingo kuba ye munnakatemba bamupangisa kakola mulimu gwe gwa bunnakatemba nga bw'onaapangisa omwogezi ku mukolo kasanyirizi kati naye bamupangisa Bugingo yamupangisa agenda akole ki anyumisa omukolo gwe nti gwabaddeko ne Lubwama naavaawo n'ayogera era n'akola ki kati akasente bambi ke yalya kati katandisa okubizaala yali tamanyi nti bijja kuggwera mu kkooti bakupangisa ogenda okole katemba ku mukolo omanyi bijja kuggwa nkole ki biggwe akati biri mu kkooti kati alina okunyiiga era alina okwogera ye nga bw'akola ki mu bigambo bye Katuluwama agamba ye buli yagenda mu kumanyagana tekwali mukulu gwakanjula nga bw'ogamba bwe obujulizi omulamuzi bw'ayagala ye agende awulire omulamuzi omukolo gwe yagendako tumubuuze ebibuuzo nebateeka bamubuuze ebibuuzo nti otegeeza ki awo omulamuzi yagategatte asalewo kubeera omulamuzi obujulizi abujja mu bigambo by'abantu abantu bajja ne boogera emboozi zaabwe nga bazaagala ne bazoogera ye najjamu ekinyusi kyakola ki kati bwe nga babadde abyogera bano bavandimwe baza ku petrol station ebyo twagala tuzimbe obujulizi bwe nyini tumubuuza ani yakuyita oba tebakuwa kaadi ani yakubira esimu ku petrol station bwe mwavawo ne mugenda obujulizi bwe twagala kati tapanikinga nnyo era sijja mufaako nnyo ku byayogera nze mwagala mu kooti awo buki awo obujulizi ekisembayo omwami Pastor Bugingo mwenyini yafulumiza akatambi nga bayita embizi era kyekimu nti bambi alina embeera gy'alimu nzibwa asaana kusaasira katuyinza bwaddembo tuyita embizzi kuba kooti yamuyise ne muninkini we abadde amanyi yafunye essanyu ly'obufumbo akati ate ye ne muninkini tubaagala mu kaguli mu ddooko tubasomera emisango akati bambi ebimu ajja byogera ajja kwogera zino mbizzi ajja kwogera biki naye era nga nage nti embizzi bwe kuliira omwana gwe ne bwogenda mu maaso ng'ogikola ki ng'ogivuma era bannaye kiba kikola so bambi embeera gy'alimu nzibu nnyo yali amanyi kijja kuba kyangu ekigendererwa nti ekimusango kufuna bwenkanya ekisookera ddala kulaga bantu nti newobaayo baka n'omukazi waliwo amateeka akola ki agafugawo tomala agenda na musajja gwomanyi bulungi nti alina empeta n'ogandize mututte mukoze ekyampasizza tomala gawasa gagenda mukwanjula nga olina empeta then ekyokubiri Bugingo musigo kumusinga ne muninkini we bakole ekyokulabirako ekyamaanyi eri abalala bonna nti bwe mugenda ne mutta obufumbo bannammwe ne muvumavuma omukazi abaana ne mubakyankalanya amateeka gakusobola obbalamula ne gabakaliga bakakane bamanye guno banoonyi baloyo abagezi abanaabayamba mu kuwoza omusango okuvuma tebugenda kubayamba nze ne munaavuma embizzi nga nemuko tegigala kukola ki bakakane balobifune baloyo abalungi bajje mu kooti nga 21 bagamba omusango tebagumanya ate babira okunkwata obulungi neme okubakanya kweyimirirwa kwabwe kubanze ng'omuwaabi omubajja nasaba okweyimirira munazo ajja kugamba babiriza ogambawo ki kweyimirirwa kwabwe ate baba banvumavuma nga bampisaamu amaaso nyinza gati omulamuzi tebasaanidde oyo akakane tapanikinga ajje mu kooti awo omulamuzi byamanyi bwaba amanyi nti byali byakukyala ajja abiwa omulamuzi ebya petrol station ajja abiwa omulamuzi aleme kudda akola ki